Yesaawa endaganya program Kingdom Torch buli lunaku olw'omukaaga tubeerawo kuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'ettuntu nze Munasingo Mary Namirimo tubeera tukuba torch mu nsonga ez'enjawulo eziba zigenda maaso mu ggwanga eziba zikutte abantu omubabiro eziba zikutte akati bingi nnyo ebibadde mu sabbiiti okuva lwe yatandika ku lunaku olwa Mande paka olunaku olwaleero olunaku lwajjo twalabyeko ku basuubuzi abeegattira mu umbrella yaabwe yafuta nga basisinkana RCC wa Kampala ku nsonga y'amataba sente z'amataba president yasuubiza abasuubuzi bano abaakosebwa amataba ku nkomerero y'omwaka oguwedde obuwumbi 20 beddu naye nga bukyanga abasuubiza n'okutuusa leero babadde tebannaba kuzifuna era twabalabako ku sabbiiti eno yennyini nga balumbye baasalako amaka ga minisita wa Kampala era omubaka wa Kampala Hajjati Misa Kabanda nga baagala okumanya ekituufu kyekigenda maaso sente zino bagenda kuzifuna ddi naki ekikyaganye gye byaggwera poliisi ye yabagumbulula ne basikambula paka ne babagumbulula ne babajja mu maka g'omubaka era abamu baatwalibwa ku poliisi ne baggalirwa naye oluvannyuma baggibwayo kati jjo RCC yabasinkanye ku ofiisi zaabwe n'abawa essuubi yabasabye omwezi gumu ensonga eyo ebeere ng'ekoleddwako bunnambiro bo bagamba nti ekibadde kikyasibye lisiti ezitakwatagana ze zibadde zaateekawo embeera y'okubuzaabuzibwa ku muwendo omutuufu n'abantu ki abalina okuba nga bafuna ssente ezo naye olunaku lwajjo nga 3 RCC yabasuubiza nti mu bbanga lya mwezi gumu ensonga eno egenda kuba ekoleddwako bulungi era tusuubira nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunana we zinaatuukira bannaffe abavuna abatuufu abayina okuganyulwa mu nteekateeka eno bajja kubanga bamaze okufuna ssente zaabwe obuwumbi 20 beddu bingi nnyo mu kooti zibadde bize nnyo emisango egy'enjawulo tulabyeko Dr. Besigye omusango ogumuvunaanibwa yakomezeddwawo mu kooti naye nga bannamateeka be ab'enkizo tukimanyi bulungi nti tebasobola kubeera mu musango guno okwali Martha Karua Munnakenya ye yategeezebwa nti mu Uganda takyetaagibwamu era ne ku mulundi ogwo tetwamulabyeko ne Ssaalongo Erias Lukwago naye awera ennemba nagije ne bannamateeka be abalala tebaalabiseeko era mu mbuufu obw'embeera neebanga tesobozesa mulamuzi genda mu maaso nakuba nti awulira omusango ogwo. Miriam Matembe omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu naye twamulaba nga yali atwaliddwa mu ngeri emu oba endala ab'ebyokwerinda okumubuuza ku nsonga ezaali zitambulira ku mawulire ebigambo byazenga ayogera ku nsonga ez'enjawulo naye twamulaba baamuzza mu kooti n'awozesebwamu naye oluvannyuma yaweebwa bail era we twogerera emisango egimuvunaanibwa egy'okwogera ebigambo ebisiga obukyayi agenda kubanga agenda mu kooti ng'aviirawo we mawulire mangi ddala. Ensonga y'ekirwadde ky'Ebola obwakabaka bwa Buganda nabwo bugikutteko sabbiiti eno era wabaddewo omusomo ku ssettendekero wa Ssaabasajja wa Muteesa the First Royal University nga babangula abaami ba Kabaka n'abakulembeze ab'enjawulo ku ngeri gye basobola okwatamu amawulire agakwatagana ku bibamba. Waliwo olukiiko olwatondebwawo Obwakabaka olukwasaganya ensonga y'ebibamba. Odiiringa otya n'amawulire ag'obulimba ng'omukulembeze n'otalaba katambi ka COVID ate kukayita nti keeka Ebola naawe n'osindika busindisi mu banno n'obwongerayo nga tosoose kakasa nti obubaka obwo butuufu oba nedda. Sabbiiti eno yennyini minisita wa gavumenti ez'ebitundu Honorable Balaam Balugahale yavuddeyo n'atutegeeza nti ensonga ya kulonda ku LC1 abakulembeze abo bassentebe b'ebyalo gavumenti yabongedde obuyinza paka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno bwe banaalondebwa. Jjukira obuyinza bwabwe bwali bwaggwako ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno omwezi ogwo oguwedde ogw'omukaaga. Gavumenti n'ekiraba nti kizibu nnyo okubeera ne LCs nga abazirimu tebalina buyinza obanga nkalu olw'enkizo offices ezo gye zirina okuba nti kwe kusalawo gavumenti negamba nti mugira mubeera n'obuyinza mubeere nga mwe bassentebe mugira muddukanya emirimu paka ng'okulonda kwabwe kuwedde. Teweerabira bagenda kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omusanvu era akalulu kano kagenda kubeera kakusimba mu mugongo
yensonga eyo gye tugenda okuba mu ttooki olunaku olwaleero. Munnayuganda lwaki kyandibadde kyankizo nnyo okuba ng'ojjumbira akalulu kano ak'abassentebe, obukulembeze bw'ebyalo bulina mugaso ki eri ggwe munnansi, n'ensonga endala ezigwa mu kkoweeri. Waliwo steps nnyingi nnyo omuli n'ennaku ezassiddwawo ng'ez'okwewandiisa mu regisita y'ekyalo. Jjukira ateewandiisiza mu regisita eyo togenda kulonda ne bw'onooba oyagala nnyo. Omanyi tulina omuze nga bannayuganda nti tulinda nnyo essaawa eri esembayo. Prosesi zitandika tugayaagaya naye okulonda bwe kutuuka ate n'owulira ekinyegenyege n'oyagala ogende olonde naye nga tewafaayo kumanya mitendera mituufu anaalonda gy'alina kuyitamu n'okugijjumbira. So togenda kukkirizibwa kulonda nga 28 nga teweewandiisizza. Genda weewandiise, enteekateeka zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi ndowooza 6 leero 4 okwosa enkya ku Mande. Tugenda kuba tutandika okwewandiisa ku byalo byaffe mu regisita ez'ebyalo osobole okubeera omu ku abo abagenda okulonda. Ndi n'omukulu Saulo Kalwanga muna NRM Lukulwe, Ssaabakunzi w'NRM mu bbendobendo lya Mubende, Greater Mubende. Tugenda kuba tusunsula ensonga eno tugikube mu ttooki. Lwaki kyandibadde kikulu weenyigire mu kalulu kano awatali kutunuulira political party yonna na bantu ki abatuufu b'olina okulonda, ssentebe ki gw'olina okukwasa obuyinza bw'ekyalo kyo, akiddukanya obulabo buli mu kumala galonda mu kalulu kano. Opposition yeetegese etya, NRM yeeteeseteese etya okulaba nga oba oliawo banne baayo ebanywamu akendo nga bwezizenga ekikola ku lulwo otetera kunyooma. N'ensonga endala bwe ziti ezeetoolera ku kulonda okwo. Tugenda kuba tutambulira awo olunaku olwaleero naye nga mu maaso awo tugenda kuba twegattibwako ssentebe wa Democratic Front Honorable Samuel Walter Lubega Mukaako agenda kutwegattako essaawa yonna. Olunaku lwajjo babadde ne press conference ne batugamba nti bo mu kalulu kano ssentebe baleese abateeketeeke era nga public bagikubiriza okuba nti abateeketeeke ba DF basoosowazibwa. Sobola musa kuba tulaba ng'osiseewo bannange kyensooka okwebazaako otemyetemye weekend wiiki bwetambudde bingi ebisigaddeyo. Waliwo bannayuganda abadde South Africa awo twagala nawo tukoonewo. Nsanyuse nnyo okunkyazaako ku Kingdom TV ne batha management ya Kingdom Media olw'okunkyazangako wano ne tubaako ettaffaali lye tugatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Manyi naze munnassingo, nze ndi munnabusujju, kitegeeza office tugisazeeko olunaku olwaleero. Yenze Saulo Kalwanga nebaza nnyo bannayuganda mwenna abali ku Kingdom nga mutulaba era abatuwuliriza nammwe gye muli. Nsaba mu bintu bye tuteesaako siffe tuba tusinga okumanya ne ku ebyo bye tuba tuleese nawe kwogattira ekirowoozo kyo mu budde obuba buddako. Manyi naze nzikiriza nebaze nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okutulondera Haji Haruna Kasolo nga Minister wa Foreign Affairs. Mu butuufu bw'otunuulira embeera we yatandikidde olabira ddala nga yatandikidde ddala mu mulimu. Twadde tuli ewaka twebase bannayuganda bonna nga beebase ssaawa 9 ez'ekiro ng'omulaba ali ku airport Entebbe ayaniriza bannayuganda abavudde South Africa. Tusaba nti bannaffe abali South Africa lwakuba nti oba ennimi zaabwe zibakozesa za njawulo ku zaffe naye singa ffenna tubadde tutunula twantunuulidde olususu lwaffe ne tumanya nti ffenna tuli baddugavu. Teriiyo muntu ne bw'oba okulidde mu maka nti nze ndi mu famire y'omugenzi Emmanuel Kalwanga, kizibu nnyo okuba nga banneyiba bo tobaganyulwamu, ffenna tuganyulwa mu bannaffe. Tusaba nti bwe tubanga ddala bakama baffe naddala bakulu b'amawanga ne ba ministers tunyikize nnyo enkolagana y'amawanga mu programu zonna zetwala ezirigenda mu maaso. Nti kibi nnyo okusanga omu South Africa ng'ogoba omu Nigeria, ogoba omu Ghana, ogoba omu Uganda. Teriiyo nsi esobola kukulaakulana ngeri independent. We are dependent on each other. So nsaba mu nsonga eyo tuyimirire wamu ku lw'eggwanga lyaffe. Nkulisaayo nnyo n'okwebaza Honorable Minister Judith Nabakooba, Honorable Joseph Luzige ssentebe waffe wa district y'e Mityana bali mu nteekateeka ez'okugaba enkumbi ezaagabibwa ku madistrict. Era olunaku olwajjo nalabye nga bali mu ggombolola y'Emaanyi, eggombolola y'Ebbanda
ne bitundu ebirala local government zonna president basindikayo enkumbi okuyamba bannayuganda okusombola okufuna enkumbi ezo benyigire mu bulimi. Okusobulira balonzi mu kalulu kano ke tugendamu. Enkumbi zage munnayuganda babuuza lwaki kati enkumbi zagendayo nga tetunalonda nakalulu ka bwa president. Kitegeeza bulijjo ziri mastowa. Yes. Lwaki zigabibwa kati? Tubadde busy. Kubajjukira twamala okulonda ba ministers nga tebannalayira, ba MP nga tebannalayira, ba ssentebe b'ama district. Kati local government zonna bwe zimaze setting bane bamanya nti kati obukulembeze bujjudde, kati kye kiseera otwala obuweereza obwo. Ate ng'enkumbi ze tugaba teziriiko nti wa DP, wa DF, wa NRM oba wa NUP. Wabula oli munnayuganda buli household eweebwa enkumbi mmeka 2. Wabula kye nalabye nina bwe twayise ekiro ng'omwami omu akutte enkumbi ali mu jjiga bakubbaala bamuweemu omwenge. Tusaba bakama baffe bali mugaba enkumbi si Mityana wokka wabula wonna nti tukole follow up. Waitewo ekiseera bakyamaani bano ab'ebyalo nga bamaze okulondebwa. Badde mbabuuze enkumbi ziriwa? Enkumbi ziriwa. Bannayuganda bwetuteeteeke mu mbeera ya buvunaanyizibwa ensi yaffe tejja genda mu maaso tetujja kukulaakulana. Waliwo bannayuganda abalina endowooza eyawukanako neyo ku nsonga y'enkumbi ezagabiddwa nga bagamba nti Uganda tuli mu kutunuulira modernization of agriculture. Gavumenti yandibadde ku mutendera guno ekyagaba enkumbi. Lwaki tetunuulidde kyakuteeka tractors ku miruka abalimi ne baba nga basobola okukozesa ezo mu kifo ky'obukumbi bwe tuzze nga tulaba okuva mu gy'ekinaana. Nze njagala okwawukana n'abalina endowooza bwe zityo era obasanga abantu abo b'opposition naye nga tebakoze kunoonyereza ku ground kikiriyo. Tractors nnungi ekyo gavumenti kyesobola okukola kyokka. Tractors nnungi naye abantu abalimira ku 5 ku 10 ku 10 oyagala oleete tractor wairemewo etya? Kiba kizibu. Tractor eri ku large scale nabana abantu abalimira mu bwegassi. Kati ojja n'otunula nga mu LCA Nawanjiri waliyo abantu abeeteeseteese nga bapangisa ettaka ne balima season ne bajja nti abantu 20 balina eka 20. Abo tebajja kulimisa tractor, tebajja kulimisa nkumbi. Wabula era bajja kuleeta tractor ebayambeko naye ate mu kukoola era ojja kuwunzika weetaaze enkumbi zino. Tusaba obukulembeze bwaffe bonna oba oli wa NRM oba oli wa NUP gwe kubiriza omuntu okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti kuba zo tezisosola kibiina kya byabufuzi beetaaga kulanga buli muntu bamusitula abeeko enkulaakulana gye yeeyongerako. Kale tusanyusa okulaba ssaabakunzi wa NRM bendo lya Greater Mubende. Program Kingdom Torch tugenda kuba torch mu kulonda kwa LC okubindabinda kugenda kubayo nga 28 naye tugenda kusooka na kwewandiisa registers. Munnange gwatulaba waliwo ebigenda okugobererwa okwetaba mu kalulu kano olina okubeera mu register y'ekyalo kikulu nnyo ogende weewandiise ng'enteekateeka eyetandise. Ne bw'onooba oyagala otya togenda kukkirizibwa kulonda nga mu register toliimu. Ekyokubiri abaagala okuba nga mwesimbawo olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okweyongerayo waggulu. Tewali buyigirize butunuuliddwa ate tewali nsimbi egenda kukusabibwa nti yakwewandiisa n'olw'ensonga eyo embeera bwetyo bweyimiridde naye nga tokkirizibwa kwewandiisa mu byalo bisukka mu kimu olina kubeera mu register ya kyalo kimu. Awo Electoral Commission weerabulira abaami abalina amaka ag'enjawulo mu byalo eby'enjawulo nti tolowooza nti ogenda kwewandiisiza mu kyalo kya mukyala muto n'ekya mukyala mukulu ate yonna olondereyo. Tekisoboka. Bwe munaaba mumaliriza okulonda nga 28 nga mumaze okulonda bassentebe awo wennyini mwe bagenda okulondera n'abantu abalala bagenda okutuula ku lukiiko lw'ekyalo. Bw'omaliriza okulonda tovaawo osobole okubeera omusaale kwaba abasalawo ani anabeera defense w'ekyalo n'ebifo ebirala nga ssentebe bw'alina okubironda era mbatunuulire mulabe nti beebo bennyini abagwanidde okubeera ku lukiiko olukulembera ebyalo. Teekateeka bwetyo bwegenda okutambula. Mwami Kalwanga, lwaki munnayuganda yandibadde yenyigira mu kulonda kw'erosi? Okusooka njagala okwebaza enteekateeka eno simanyi oba mu butuufu Electoral Commission evujjirira ne programu eno kuba twandibadde tulaba nga waliyo kaceeke akasayiningi ne kajja ku Kingdom Media kubanga mobilization ekoleddwa naye webaza nti era lyerimu ku taffaali lyemugatta ku ggwanga lyaffe okusobola okugenda mu maaso nga mumobilizing ensi okunyigira mu nteekateeka za gavumenti. Munnaffe ali eyo naddala gwe munnamityana ne Greater Mubende okutwaliza awamu munnayuganda atulaba akalulu ka LC
kanjawulo ku bululu obuzze bubaawo. Ojja ne weesanga nga Saulo Kalwanga ndi mu register ey'ekyalo ky'e Nawanjiri nga nnondera ku polling station ey'e Nawanjiri. Bino byanjawulo mu nti wakati nga ndi mu register ya NRM ndi ne mu register ya Electoral Commission ojja kwesanga ng'ate si gye nsula. Kati ate nga nsula mu Makindye Ssaabagabo. Kitegeeza ate mu Makindye Ssaabagabo gye mpangaalira gye nva okujja e Kampala okukola emirimu ojja kwesanga nga chairman w'ekyalo ekyo nina okuba nga mmanyi. Simanyi nteekateekawo we yayimiridde naye baatugambye tugende ku LCs twewandiise. Kitegeeza eno exercise yanjawulo kweri eriwo. Yanjawulo nnyo. Nze bwe mba nga nnondera Namasuba Pida awali Freedom City. Kitegeeza chairman Kakumba Godi aliwo owa Pida. Nina okugenda newandiise bwe mba nkimanyi ng'ennaku z'omwezi 28 we ngenda okukola ki? Okulondera. Tekijja kunneetaagisa ate ngambe nti olw'okuba mu kalulu kali akajjeno nti nnondera Nawanjiri nvuge emmotoka ngende Nawanjiri nkole ki? Nnonde. Ate nga olunaku olwo saagenda kweteeka mu register. Katono nnyo mwami Kalwanga kamala okutangaza kuba tulaba nti okulondera okwewandiisa mu kyalo mwogenda okulondera olina okubeera ng'oli mutuuze mu kyalo ekyo. Olina kuba ng'oli mutuuze mu kyalo ekyo aweza emyaka 18 okakase nti awo wenjagala okulondera mwempangaalira. Mutuuze si kugamba nti nina bizinesi mu kyalo gundi kaneewandiise toba mutuuze. Gy'owangaalira woolina okwewandiisiza osobole okulonda ssentebewo agenda okukuweereza ng'okimanyi ddala akumanyi omuyinako ettaffaali. Mwenyinaze exercise eno tusaba abantu bagijjumbire nnyo. Abantu abasinga beesuulirayo ogwa naggamba ne bateenyigira mu kulonda bakulembeze b'ebyalo. Naye teriiyo kintu kyonna ky'ogenda kukola kakube kufuna paasipooti, kufuna ndagamuntu, buli kye weetaaga ne bw'oba oyingidde eddwaliro essaawa egenda kutuuka ng'olina okulaga wa w'okola ki? W'ova. N'olwekyo bwe tuteenyigira mu nteekateeka zino ne musigala ku boodabooda yo ng'otudde, ne musigala ku luddo, ne musigala ku pulutebo nga mukuba, ne tutuuka ku lunaku lw'okulonda n'ojja n'oyimirira buyimirizi wali n'okubamba ekuulo n'okuteekawo obujagalalo oba togasse ku ggwanga lyo. Ensi ng'enaakula manya ekitundu kyo w'otandikira nga bakumanyi osobole okulaba ng'oganyulwamu ne mu ebyo ebiba bigenda okujja mu kitundu. Kituluma nnyo okusanga omutuuze yenna ng'omubuuza owangalira ku kyalo Nawanjiri mu ggombolola y'e Butayunja mu muluka gw'Eŋŋandwe ne chairman we ow'ekyalo yaani nga tamumanyi. N'atuuka ku lunaku olw'okufuna endagamuntu n'atandika okubuuza ewa chairman w'ekyalo. Ogenda okuvaayo nga yakugamba nti munnange ate embeera eriwo chairman w'ekyalo atusaba ssente okututuusaako obuweereza. Akusaba ssente z'okutuusaako obuweereza mukyalo akumanye ngaani. Bamaze okukukwata oli ku poliisi weetaaga poliisi bondi bakusaba ebbaluwa y'erosi tomanyi wakutandikira. N'olwekyo tubasaba buli activity yenna exercise eziyingidde mu kitundu tuzigoberere tutambule. Naddala mmwe bakama bange abali ku ground aba LC1 mu structures zaffe za NRM tubasaba mmwe mwennyini mwe muba musooka okukunga abantu baffe bagende ku layini bewandiise ate basobole okujja okwenyigira mu kulonda kuno tusobole okulaba ng'ebifo byonna LCs eziwera 7,200 mu Uganda twetaaga okulaba ng'ebitundu 9 ku 100 NRM ebiyiina. Bano bannaffe abalala ababa bajja tubalekeremukko okubuusa mu mambiro bwe basobola okuwummuliramu. Naye bwe tuba nga tunaaweereza bulungi kwata LC1, LC2, gombolola LC5 bwe tuzimaliriza nga n'ababaka baffe bonna mu local government zitambudde nga za NRM chairman w'ekyalo mumuwe nga wa NRM ayanguyirwe obuweereza. Kale mu kaseera kano twegattiddwako ssentebe wa Democratic Front Honorable Walter Lubega Mukaku agenda kulamusaako n'oluvannyuma tugende mu kuwummulamu. Wana Mukaku tusanyusa okulaba. Kale maama. Balamuseeko. Mbalamusizza nnyo bannaffe abatulaba. Maama tukwebaza wamu ne TV obuweereza okutuyamba okwogeraganya ng'eggwanga. Muganda wange yagikutte omumwa
webale ssebo fena kibeere kyakuyiga njagala okubasaasira ebizibu ebibatuuseeko naddala ebitabutuukako kubanga mweragajjalidde oba kubanga accident naye olwokubeera nga tweremereddwa mu kwekulembera ne tweremererwa ne mu nfuga kinnuma nnyo okulaba nti ensi eyo amasoso g'eggwanga lino abantu bakwatibwa kati bukwatibwa nga batwalibwa badampingibwa ku mapoliisi abalala ne gye badampingibwa tebamanyiddwa waliwo abamanya nga bonoga nti ono Lord Mayor ono Matembe naye ate nakyo kibi nnyo naye ate bambi waliwo abo nga tamanyina wanaalabira mulamuzi empeera twatulooza ntwagikuba amabega n'ekitalo nnyo okubeera nti abantu baffe basitulwa mu mbeera bwezityo olw'ensonga zonna ze baba bataddewo abamu kakiyosikiko bwe bajja omuntu bwabanga onomumenya kakiyosiki kyetaaga kumukwata n'okuba n'otwala n'osuula gy'osudde omuntu bwabanga ogamba nti amenye enkola ya trade order sinateeka enkola ya trade order bino ezijja ez'ekimpatiira twogeraganye omuntu bwabanga takkiririza mu byokkiririzaamu bwabanga akola mulimu gwe gw'amawulire lwaki wandize n'omugunda n'otuuka okugala media house namba bwe mubaamu yakoze ensobi tubuulire nti gundi yakoze ensobi kyetaaga kuggalawo media house namba kale honorable tusanyusa okulaba byonna tujja kuba tubyogera katumale okuwumulamu katono tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo njagala kujjukizaako annual ministers conference ey'omulundi ogwasatu mu ogumu wano tugenda kubeera wano ku CFC Emengo mu Kisenyi olukuŋŋaana luno lugenda kutandika 26 omwezi guno lukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana tusuubira abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda ab'amaanyi mu lukuŋŋaana luno mu nnaku ezo ze lunaamala era nga tugenda kuba tubeera ne Prophet Ebenezer Akonai ava mu ggwanga lya Ghana abamumanyi mumumanyi abayiseeko mu mikono gye n'obunnabbi bw'aba bufunyeeko munjulira bingi byayogedde bingi byakyusiza mu bulamu bw'abantu tugenda kubeera naye wano ku CFC Emengo mu Kisenyi omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Sende Kiganda bategese waliwo n'abasajja ba Katonda ab'enjawulo abagenda okubeerawo mu bbanga eryo gye tugenda okumala wano jangu weefunire obunnabbi bwo jangu okyuse obulamu bwo jangu wewonga emikono gya Mukama Katonda embeera ng'egenze ekyuka n'okwonooneka mu bulamu bwo Katonda yasigala waali yatema ekkubo weritali tosubwa 26 omwezi guno paka nga 2 omwezi ogw'omunaana annual ministers conference buli munnayuganda kikwatako olina oweerereza mu kampuni oweerereza mu makaago na buli kifo kyonna mwolina obuweereza jangu obangulwe olina kuweereza otya omuweereza omutuufu abeera atya ebikutte mu bulamu bwo bikyusizza otya jangu weetabe mu kusaba okwo tugenda kubeera wano ku CFC Emengo mu Kisenyi tebwabaawo akulimba nti bwabaawo akasente ke tusasula nedda ojja n'ofuna buli kimu services ne tuzibeeramu ne tusaba ne twekwasa Mukama Katonda awatali kugamba nti oba sooka oleeteyo akasente bwe kati no nedda ze Munasengo Mary Namirimo program Kingdom Torch tukyatambulira ddala tutunuulidde okulonda kwa LC1 badde ntandika nkugambye tibannafa ba Democratic Front baavuddeyo gyo ne batukakasa tibaleese ttiimu kabiriiti ey'abateeketeeke ku byalo era nga babasaba okubalabiranga ddala eggwanga likulemberwe abateeketeeke mu ngeri emu oba endala mwami Mukaako akalulu ka LC1 lwaki Munnayuganda yandikajjumbidde webale nnyo nnyabo mwanyinaze Namirimu okusookera ddala njagala okugamba bannayuganda nti tufunye omukisa nate era ng'obudde bwe butalwa kuyita n'embeera y'ensi n'abantu kye baba baagala tufunye omukisa nate okuddamu okulongoosa n'okutereeza ebyasoba mu bukulembeze obwa wansi ku kyalo n'emiruka obukulembeze obwo bukulu nnyo ate bannayuganda bambi oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu tubadde nga tetujjukizibwa
nti bo bulina n'emirimu emigazi n'egitalina LC3 na LC4 okusooka butukwatako butereevu ku bintu n'eby'omu maka naye ate bulina n'emirimu emigazi LC1 ne 2 bulina administrative roles simanyi ononyambako ebigambo bino oluusi okubiza mu lulimi administrative roles ensonga y'obukulembeze obukulembeze okuddukanya obukulembeze bw'eggwanga ate bulina political roles kyokka at the same time ate bulina juridical or judicial roles bulina amakooti LC3 tosangayo nnyo ne 4 tosangayo mbeera ku bulamuzi kooti yo pure y'ekyalo concentration ya administration ku kyalo LC1 waliyo obulamuzi nga buli mu ssemateeka ku LC1 waliyo obulamuzi nga buli mu ssemateeka waliyo administration ng'eri mu ssemateeka waliyo service delivery n'okulondoola emirimu gya gavumenti nga biri mu ssemateeka ano bw'owulira abantu nga bakizanyiikiriza n'okukijereegerera n'okukiwewula ffe ng'aba DF twagambye tulina okuddamu abantu tubazzeeyo gye baava ku mulembe gwa rasi ku mulembe gwa mayumba 10 butongole n'ow'omuluka ku mulembe gwa mayumba 10 omuntu yabanga n'ennyumba 10 okulaba nti zeenyigira butereevu mirimu gyonna egya gavumenti kyokka nga mwotadde n'okukuuma security ng'ate mwotadde ne pastoral duties ez'omukulembeze zaakola kubanga omukulembeze ekyo kikkakatako naye omutongole yasupervisinganga mayumba 10 n'amanya nina abantu bano 10 okulaba nti baweereza ekiki ekyalo oba bali 9 oba 7 naye balina ennyumba 10 buli omu zaavunaanyizibwa okulaba nga ziri mu mbeera nnungi services zikola obuvunaanyizibwa bwabwe bwa bulungi bwansi walimye ekitundu ky'oluguudo lwo wakoze oluzi mulina emmere emala mulina ne ku byagi tereka ate ow'omuluka ng'agattako emirimu gino egiri concentrated egya administration n'okulaba nti asupervising omutongole abatongole kubanga ko kumulukanga kutuluki ekyaleetawo kigambo omuluka kwebalukira ensonga zonna administration yali arrangement era nayo yali mu constitution then gombolola kulaba kutaawulula kugombolola nsonga ebiganye no wansi abamu tubiwulira tuba tuzzaayo n'abaana baffe okubabuulira tebyajja by accident birina meaning ng'era mbuweereza nga wabaawo eggombolola enkulu eddirira n'eddirira gye bayita musaale mumyuka amannya ago tegajjero era nga tubagezesereza mu musaale tebagezeseza mu mumyuka tebagezesereza mu saabagabo bagezeseza mu mutuba gumu mituba 2 mituba 3 ebiba bize pilot projects obwo si bukulembeze bwa Bwakabaka abo obuyita bwa Bwakabaka the world over tambulako mwana wange ogendeko kati nze mbadde Bungereza same thing naye wano Buganda olwokuba bakitanga tubadde nakyo ebbanga owulidde nga twakiwa n'amannya kwegamba kyangu citizen okumanya you don't do this mu myuka bw'obanga katugambe wasaza ng'avuddewo tosuubira kuleeta wagombolola mituba 4 5 kusikira wasaza baleeta ono mu myuka musaale
sawa kubanga abali na experience ya very nga bamuteeseteese kwekale CV towesa nakujoogerako kubanga already emanyirwa nti omuntu oba mukuliza kandi kanzireyo ku LC1 bwe bajja mu 1986 tutandika RC bannyonnyola abantu tusanze embeera ng'eyonoonese tulina okukola gavumenti ng'abantu bagiparticipatingamu butereevu bagyenyigiramu butereevu tulina okukola gavumenti ng'abantu balina obuyinza bwabwe naye abantu baba batya n'obuyinza bwabwe ate ng'abantu bamanyire programu za gavumenti baba batya n'obuyinza bwabwe kisooka benyigire mu administration yaabwe okulaba nti ekyalo kyennyini buteekeddwa bulungi services zitambula bulungi bwansi atambula bakonectinga n'abali waggulu kiri mu constitution n'olwaleero nti LC1 yetambuzirwako zitambulirwako program za gavumenti ezo ne zimaliriza nga zigenda ku LC3 LC3 era nga bwe kyali nti yewali gwemuluka yewali ogombolola zonna programs PDM kati nga bwoziraba miyoga yani zonna buli kyoleeta eddwaliro linatambula lutya lino lyetuyita health center 2 owulidde ebyo obwo buvunaanyizibwa bw'abantu abo okugenda balondolo bemugenda okulonda mulimu eddagala yes buvunaanyizibwa batya batya otwete eddagala eryayiseeko kakali ennaku zino osanga omuntu akubye empisa omuntu ng'eddagala lyayitako dda nenalaba nga binyanya bigondi bino omu namuteekako ecupa ya soda ebintu ebyo abo be balondoola gwogenda okulonda bw'oba omulonzi go kanonde munnange bwe tunakuba akabanga kanonde munnange bwe tunanywa kitoko weerabira nti waliwo ebintu biri ebikulu bijja n'okutta omwana wo naawe kennyini akati eyo administration neggwa usokosembe wakati bwekibanga abantu abo bakulu bwe bati lwaki obuvunaanyizibwa bwabwe tebutunuulirwa omale munnange naye anaye kubanga yewenaalem naye ate era mmanyi nti butumala okutegeera ffenna then kijja automatically bakola ebyo naye si bayigiriza lwaki tebugoberwa kubanga twavaawo badde nkuzizaayo ku RC waliwo okunnyonnyola how do people participate in their government self-governance beefuga era abantu ne batakigendako nanyo gamba tuzeewo federa ejja kuddawo because already entandiko ebadde ki nnungi omulimu ogwokubiri gwe gw'ebyobufuzi tobawulira banaye tugenda okugulawo olukiiko luno tugenda okugulawo omukolo guno tuyite sentebe naye naga security eggulugulu obwo buango just twabifuula ng'ebyokuzanyiramu naye that's what it means ye mukulu wa security ku kyalo atuula ku security committee waliwo ffe bye tutalaba yakwatagana ne ba viso baviso gye bali kakati baviso twabaleka bali bokka nobody supervising them owero si chairman alinga atali part of it ate baviso ne batwala obuyinza bwonna the political role has been ignored byola bayino balukwago badi bakaba banayindi wano ndi meya wa Kigundi ate eri mwero C1 kyo kyali entrenched it is constitution omulimu omulala gwe gw'obulamuzi Court yesookerwako twakiyitanga kitawuluzi Court yesookerwako Court yesookerwako edda bakitanga kitawuluzi naye bano be bajja ne bakyentrenkinga nnyo baani NRM gye yavanga tenda bana kutwala Kampala nga buli wamu egenda eteekawo ki nga be bakola omulimu n'omusirikale bwe yabanga akoze ekikyamu LC1 yesooka omugabo omulwanyi that's why never valid egamba nti kati defense tujongeremu ekirungo kya local defense LDU chairman wa LC1 ye commander in chief era oyo LDU bache bana mutwala ku police
eri ku police nga bamanya kubanga nabo bali mu security bali mu law and order naye ng'ono ye komanda we ebyo byonna twabisuula ku bbali kakati obulamuzi bwe balina kooti eno gy'olaba magistrate court bwefuna case ya tugambe yettaka eyo tugugulana tuli bafamily tugugulana tuli bafamily yettaka nefuna case yo kiri muteeka nti wojja mu kooti eyo w'empaabi si corruption mu kooti y'ekyalo ow'empaabi mu kooti y'ekyalo baddembe okutuuza kooti eyo mu bugazi bwayo oba mu bufunda bwayo nga ssentebe atudde n'akakiiko ke mu bufunda nga ssentebe atudde no kanso yonna ey'ekyalo nabo ye kooti mu bugazi bwayo alagirwa okukola minutes z'osasulidde kumpi bw'amala okukola minutes n'ateekako emikono nga n'ensala yaabwe magistrate court bwefuna ekyo esobola gw'okugenda mu magistrate court okola appeal obeera ojulidde nga tokkiriziganyiza kakati kooti eddako appeal ya LC1 egenda ku LC2 kooti ya LC2 byesaze magistrate court asobola obitwala byonna bulambalamba owulidde okujjako ngaaliwo ebimenye etteeka apparent court ya LC2 ye magistrate court si LC3 magistrate court apparent court era mubasalamu byene eby'ettaka ebyaki era abantu gyebeerabira ne ba LC2 bava mu LC1 kubanga tugirani electoral college bawali era obuyinza babulekera omuntu okuba nti yainfluensinze abakulembeze abadda abantu bakyaddukira mu LC nga bazitwalanga kooti bw'oba tomanyi naye kebatwala nga chairman wa LC1 yawandiise bulungi ensala ye ne minutes ze ensala ye ne resolution akuwangula ziwulirwa nnyo makooti si kuwulirwa nnyo kiri mu tteeka akuwangula kooti eba yasala abantu tebakimanyi nti minutes za LC2 bwe bazitwala mu magistrates court yo magistrates court eraba bulabi oba waaliwo ensobi oba tewaali bwebanga tewaaliwo nsobi baba bakuwangula dda ate bweba tewaapiiringa mu budde kalife tetubimanyi bumanya we need to go back and educate our people kakati yona ovaayo ebintu ebirabwako LC1 oyo alevo yensonga lwaki tulowooza nti bateekwa kuba bateeketeeke nnyo n'okusinga kumpi abawaggulu LC1 oyo abateeketeeke otegeeza ki bugamba gye naamalira kiri ojja kuba balina okuba nga bateeketeeke nnyo ojja kuba okitegedde nga bayivu nnyo ekyenkanidde awo obumanyi si muyivu obumanyi oluusi no kiba kizibu okuba n'obumanyi ng'ate n'obubangufu tobulina obubangufu tutera bujja mu buyivu owulidde mugundi yabangulwako owulidde either formally oba informally naye kati system enyangu buli omu gya accessing yeri fomu buli muntu yenna omwana waffe era nawe ofuba nnyo nogamba nange ebizibu by'obutasoma obiwulira mbuki mubukulu kakati eyo kakantandikire ne banka tokyalina akawunti gyojja kuggulawo mu biseera ebijja kiri mu tteeka era banka ezimu zikikola nga tolina bbaluwa ya LC1 tojja kwewola ebbanja lyonna nga tolese ebbaluwa ya LC1 ate emirundi mingi bajagala mu luzungu ate abo ogweddukira okuva kakali nga nze wange wali ebuwama bwe nziruka ekayabwe mu banka ya Centenary oyagala bakuprocessing biba byakudduka dduke oluusi tatuuza nakakiiko oyo LC1 chairman meaning alina competencies ezisobola okutuna asobola okusalawo bwaba tabiwandiise bulungi tojja kufuna loan bweba accounting nga ya group ebbaluwa ya LC1 bweba teriiwo muba ku buzibu bunene nnyo eyo ye banka n'ebintu ebirala ebigenderamu agiwandika teeka okuba fomo bwe nzija yeeyo nira
passport baluwa ya mukulu ya lukiiko oba bakulu wabo bagiwandiika mu luki citizenship esobola okubeera jeopardized bw'abanga gwewateekawo gwewamuteekawo omunaakuba akabanga ne bwe munaagula kitoko eyo mbiyita mu lukwakwayo eyo vaayo obuguzi n'okugulana awe wasinze okuva batunze ettaka abamu munenya baradisi abo bonna bemulaba bajja okugoberera obuguzi asookera ku erosiwani yagamba ki bweba yakuyiwayo naye balaba ebituli ebyo nabo ne bagendera okubamanyi tulina gyolina ogenda muwabira ye agamba nakolera kuki kuerosiwani kati baradisi abo babadde corrupt mu mbeera eyo naye ava ku bituli byemwekolera eno ku kyalo okitegedde endagaano zonna bw'anawandiika endagaano obubi nagire waliwo omuntu yajja ne bakola fraud ewange ku kibanja erosi chairman yawandiika endagaano ate yagijulidde takomye ku ebyo tebalaze bo bwe bakola endagaano nga balowooza bagikoze tebalagano bagamba oli yafuna poloti yagula poloti ewaffe ate ffe badanyini kugigulako tebutwalimu ate ne batalaga bwakoze eki nawaayita n'amayinja kati baddamu okukola ate endagaano endala ate yo bateekako nti ayita wano wali kyokka ng'eva ku ndagaano eki endala era bwe twatuuse nebabagamba ate wali mwagula oli bwe yagula nga talina waayita kakati ebintu bino ebintu ebyo so all that kakati ate genda ku bitongole NGO, CBO, SACCO bwe muba muzikola ezo zonna LC1 wetaaga ebbaluwa ya LC1 kale katugende mu kuwummulamu tukomawo n'essaawa ey'okubiri program Kingdom Torch tovaawo kukulisayo mu kuwummulamu tugenda kubeera nga tubafuna ku masimu eddakiika 4 nga zimaze okuyita ku ssaawa 5 tutandise essaawa yaffe ey'okubiri program Kingdom Torch njagala kujjukizaako olukuŋŋaana lw'ekiweereza Annual Ministers Conference olw'omulundi ogwasatu mu ogumu lugenda kubeera wano ku CFC Emengo mu Kisenyi nga bulijjo lugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu lukomekerezebwe nga 2 omwezi ogw'omunaana tusuubirawo Prophet Ebenezer Akonayo okuva mu ggwanga erya Ghana agenda kubeera wano ng'atuwa obunnabbi ng'atusabira naffe tusobole okuba nga tutuuka mu magenda gaffe Katonda buli omu alina embeera gye yamuteekerateekera ayita mu kusoomozebwa okutali kumu badde nsaba oleme kusubwa lukuŋŋaana luno kubanga ennaku ziwerako ate nga tugenda kubeerawo ne sessions 2 bw'otasobola mu esooka osobola okubeeramu ey'okubiri esooka ebeerawo ssaawa ejja kuba nga etandika ssaawa 6 paka ssaawa zigenda kubeera 6 oba paka 10 ngenda kwongera okonfirming nga nja kuba nkuwa ekituufu naye nga tosubwa 26 omwezi guno tugutandisa ogw'omusanvu maakinga kalenda weeteeketeeke bulungi aba mu bitundu by'eggwanga ebyewala atandika okusevinga ka transport akanaakutuusa osobole okubeera omu ku abo abaganyulwa mu nteekateeka eya Annual Ministers Conference naawe oba oliawo obulamu bwo bukyuke ng'omaze okwekwasa Mukama Katonda tukyatunuulira obuweereza oba okulonda ku LC1 n'obukulu bw'obukulembeze obwo mu kuddukanya eggwanga n'okulaba nga embeera z'abantu zikyuka tutegedde nti aba LC bano balina obuvunaanyizibwa okulondoola enteekateeka za gavumenti okulaba nga buli munnayuganda azeenyigiramu n'ensonga endala nnyingi nnyo makooti kutaawulula misango ku byalo n'okulooza kyandiyambye nanyo singa LC zino zibeera active okukendeeza ku misango egyetuuma mu makooti n'okukandaalirira ne bawoza omusango emyaka 10 tegusalwanga naddala emisango gy'ebyettaka LC zino singa zibeera active zandituyambyeko mu ngeri bwetyo tukyagenda mu maaso tutunuulidde okulonda kubindabinda kwa nnaku z'omwezi 28 omwezi guno kitegeeza nti weeteeketeeke yonna y'oli kikulu nnyo okutandika okuba ttooki mu bantu boolaba bandisaanidde okuddukanya ekyalo kyo mwami Kalwanga bwe kibanga LC nkulu nnyo obwenkanidde awo nga bwe tukirabye bantu ki abantu balina kutunuulira biki mu bantu bibalina okulonda nga basente bantu ki abagwanidde njagala nnyo okwebaza Honorable Mukawa ku submission gyaleese ku nsonga eno gye tulimu ensonga zonna ze tuleeta nkulu omanyi wano tusooka ne twawula ne tuva ku by'ebibiina by'ebyobufuzi nti Kalwanga ndi wa NRM Honorable Mukawa wa DF ensonga ze tuleeta za Uganda essaawa eno we tutudde mu kamera ya Kingdom TV mwannyinaze kisoose okutta LC kiri kimu
ye gavumenti yaffe eri mu buyinza. Gavumenti yaffe nga executive ne parliament. Lwaki? Bwe tuba ddala nga twasetinga local government mu mateeka ne ziteekebwamu. Ne tuba nga gavumenti yaffe bwe yajja mu buyinza mu 97 n'ekomyawo bonna basome. Ekitali nti okutali limiti ne tusalawo nti abantu baffe badde bakole ki? Basome ku bwereere. Ne tudda mu bukulembeze ng'abantu abali mu local government qualifications zaabwe teziriko buyigirize bwonna. Naye nga documents zonna ezijja ku byalo ezigenda mu makooti ezigenda mu office zijja nga za buyigirize. Kitegeeza emirimu gya gavumenti gyonna egikolebwa gyonna gya buyigirize. Gyonna tugenda okumaliriza ng'etteeka lya Local Government Act lyandibadde liri regulated by the parliament. Ne tuba nga tuteekawo level of education ku bakulembeze b'ebyalo babe nga basobola okutaputa ensonga zonna ng'amanyi kyataputa. Naye sawa ya leero tulonda omukulembeze nga ye yayiga ekintu kimu sitampu signature. Naye nga nekyakooneddeko sitampu takikola ki? Takimanyi. Ekyokubiri twandibadde tusetingawo ka sente za local government n'ogamba nti omutwalo guno oguweebwa ddala chairman w'ekyalo. Lwaki omuwa ente nnamba okugabira ekyalo nga bagisaze nga beewuwe bayala? Kitegeeza omusindise mu kukemebwa olw'okuba talina waakola ki? Tokkiriziganya na musaala gwa LC wa sikkiriziganya nagwo. Twandibadde tugamba nti tuteekewo obuyigirize bwa siniya yakuna oba siniya ey'omukaaga ku mitendera gya local government. Omuntu oyo n'abanga muyigirize nga ddala mukozi wa gavumenti. Ensi yaffe Uganda ekuze tugijje mu mbeera gye yalimu mu gy'ekinaana tugitunulire mu 2026 weeyimiridde. Bwebanga ddala nsi ya buyigirize tuteekewo abantu abayigirize ajja okusobola okutaputa ekiwandiiko. Bagenda omutwala mu mateeka nga yakola ensobi nga ddala bamukwatira mu tteeka. Ne bakyamani b'ebyalo bangi basibiddwa mu makomera olw'obutamanya. Naye nga n'omulamuzi ali mu musindika mu nkomyo tatunudde nti ssentebe ono yalondebwa ayina ki kyamanyi. Bamubuuza bubuuza ssentebe bw'oba okakasa nti si ggwe wakola endagaano zino 5 ani yasayininga wano. Nti mukama wange bangamba kukola ki? Kusayininga. Kubanga ssentebe ateeka omukono ku bbaluwa etunda poloti gye yateekako ekinkumwe emabega nga bana bagula nga tategedde butegeezi nga tasomye okutegeera nti ebbaluwa eno eyogera kino. Butereevu nnyo bamuteeramu obuwaayiro obusinga nga tabimanyi. Parliament yandibadde esalawo ne bateekawo omusaala basentebe nagwo nga bayimiridde. Naye twajjirwa ekizibu kiri kimu nti twaddira ne tupoliticizing ensonga zonna ez'obukulembeze nga bw'okwata Kalwanga nti yenze chairman w'ekyalo ky'e Nawanjiri. Mwami Mukaako wa DF bw'ajja okukubawo olukuŋŋaana nze Kalwanga saagala tuulawo nejjukira ndi chairman wa kyalo nina okumuwa security olukuŋŋaana lwe. Oyo nemba nga mmuboola obwefudisi bwajja saagala musemberera. Wabula n'omubaka wa parliament bw'anajja okukubawo olukuŋŋaana nga wa NRM bwe banaamugamba nti yabadde ne mu lwa DF bajja kutandika okumusaako ekibeera. Kitegeeza bw'amala okuwangula omubaka wa parliament n'agenda waggulu obuweereza obwandizze ku LC ajja agamba chairman oyo teyampagira era zino enkumbi ezizze ku ground sigenda muyita kubeerawo nga tuzikola ki? Nga tuzigaba. Ssentebe w'ekyalo yandibadde tatunulira tabeera mu njawukana za byabufuzi. Ayina kusigala nga muweereza wa gavumenti nga buli muntu ayingidde woofiisi ye azenga mu nnansi. Ekyokubiri parliament eno gye tulimu abantu tebaagala setingira bannaabwe ssente abali mu local government kubanga akimanyi nti oli bw'aba alina ssente bw'anaamukubira entooli n'amugamba jangu kko wano nkwetaaga ajja kudduka misinde olwo emitwalo 10 gy'agenda omuwaayo lwa nsonga omusaala gwe talina. Naye nga gwe memba wa parliament wandibadde okkirira ku ground n'osanga ssentebe mu woofiisi ye. Naye sawa yale babakubira masimu n'osanga chairman w'e Nawanjiri ow'Emaanyi ow'Ebbanda ng'omubaka wa parliament amukubira essimu n'ajja ebuloba ewuwe makaage agenda aleebuukana bw'amaliriza n'amuwayo emitwalo 15. Tusaba gavumenti yaffe ekyuse embeera bye twalimu edda bireme kubaawo kati. Essaawa eno obutamanya bugenze buggwawo. Bassentebe b'ebyalo abatasomye baveewo bakulemberwe abaana baabwe abaasoma. Ensi ejja okutambula. Ne bwe tunaatandika okukwasaganya Uganda nga tutambulira mu kwekubagiza nti ate mumanyi tukolera bunnansi
Buganda kye kibeera ekyokulabira ku Buganda yalinga ku bulungi bwansi nga buli muntu akola bukozi. Naye omulembe gwa Katikkiro Mayiga ow'ekitiibwa bwe gwajja gwasalawo nti ne baministers ba Kabaka bakeere mu ofiisi bafune emisaala babeere accountable olw'obuweereza bwabwe. Tukoppe ebyo tubiyingize mu buweereza bwaffe ensi yaffe ejja kukula egende mu ki mu maaso. Mwannyinaze njagala okuwa ekyokulabirako ekirala. Bassentebe b'ebyalo enkayana z'ettaka bwe ziyingira mu kkooti buli kkooti sitting lwebeerayo ssentebe bamwagala mu kkooti. Naye ssentebe wakati ng'agenzeeyo atalina allowance atalina transport refund omuyita buli lunaku mu kkooti ng'omuyitira ku kigwowo omutwalo omwezi. Owekitiibwa omulamuzi n'agamba abasibe bano bagende mu kkomera babeereyo kubanga omuntu avunaanyizibwa ku bujulizi bwabwe teyasobodde kujja. Wamusindikidde transport tusetinge emisaala abakulembeze baffe kwe bakolera. Uganda eno esobola okukulaakulanira ku speed kubanga emisolo giva mu bantu bano bennyini abaffe. Ekyokubiri tuyina obukiiko tukuba PDM tour tubadde ne president mu Greater Mbeere nga tetunayingira kalulu. President bw'atuuka ku kyalo asooka kubuuza ssentebe w'erusi wanu aliwa. Ogenda okulaba ssentebe w'erusi wanu ayimiridde musajja wattu essaati yakutuka buli kimu. Naye nga president amwetaagamu information. President oli mu kubuuza omuntu omuyala. Omuntu omubuuza ebikwata ku ddwaliro ly'ekitundu. Naye nga naye ssentebe yennyini tamanyi ddagala lino eriba lyazze lyateekebwayo ddi lyajja bungi ki tamanyi kigenda mu maaso. Kitegeeza nze nga mpunzika ensonga eno yonna obuyigirize ebeera ensonga nkulu. Tusaba minisita waffe wa local government Minister Balamu ne Minister of State Honorable Justin Namere. Local government we mugisanze ng'erimu Honorable Rafael Magezi mwesiwe mba mugireka. Mu advancing ensonga tulabe ku buweereza bwammwe abali abavubuka tulabe nga ddala muyina Uganda we mugitadde ne bwe mutagiteekawo ne mugireka nga bwetambula nga system mwe mutambulira tujja gamba buli kimu kisigadde nga volongoto. Wami Mukaako ani bisaanyizo ki omulonzi agenda okulonda ssentebe byalina okutunulira mu muntu gw'alina okwesigisa entebe eyo? Ebisaanyizo obukulu abyogedde naye nze mu kubisamarayizinga buteeketeeke. Abantu eyo ku byalo bamanyi abantu abateeketeeke. Nze waffe wano Kawempe we nakulira maama wange ne taata NRM bwe yajja ne bakootinga bo baali ba DP ne bakootinga nnyo bayingire LC ati twagala kubakyusa ne muyingire mu LC baagaana olw'enkola omukulu gy'akoze ekijaganya naye awakanga tewagwa maama yasala emisango yayingira mu nsonga za famire bwe baleetera ebyettaka naye nga talina kakiiko kaki olw'ensonga okukola ebijanjaalo bye badduseeyo nga badduseeyo mu kusooka abantu balina hope nene naye bagenda baddukayo omukulu ono kyava okwogerako. Nakati obuteeketeeka obutwabwogedde dde obubangufu bw'oba oyagadde oyinza okuleeta obuyivu naye wekigaana gavumenti yennyini ekola reforms omukulu kyadaga nti temugireka wali omwagisanze. Nkugambye mu constitution basetting LC si mwami kibayagala okujjawo nti obuvunaanyizibwa bwonna buleme kuba ku mutwe guki gumu katukole kakiiko participatory democracy okitegedde. Bwe tuba tumanyi nti ffe ba councillors buli maka buli mutwe buli muntu mukulu ffe ba councillors twewadde opportunity okutuula mu lukiiko mu kusooka kwa RC abaazirabako simanyi oba mwazirabako kubanga mmwe emyaka ndaba kwa RC nga LC kigikakatako okutuula buli mwezi nga kanso yonna ate kaakakiiko kikakatako at least on a daily basis abaakakiiko basisinkana wakiri buli wiiki ne babaako enkiiko eki ezaawamu buli docket neemanyibwa byekola wabakyala akola bwati kiki ekiyinza okuwonya singa baddeyo ne legislating kibanga bulonda parliament
bamemba ba parliament yabonze mukavundi omu era wansubwa because ebimu ku byonna njagala reforms ku parliament yeyo the parliament ndabye parliament ezikola Kenya gye nabeera emyaka 2 n'ekitundu Ghana gye mbadde ngenda buli kaseera Nigeria Bungereza ezo ensi nzimanyi bulungi nnyo member wa parliament waawa atabeera mu bukiiko member wa parliament waawa agenda ye ku mulimu talina ssaawa zaatuukirako kyokka mwamulonda yasinga okufuna omusaala mu bantu bonna talina ssaawa bwayagalya wazuukukira n'alyoka agenda tewali amukeberako kumanya surgeries mmeka zaakoze mu constituency eyo gye kugambye bakola ne bakucheckinga member wa parliament bw'obeera ng'oweerubaga south okoze surgery mmeka najja nankumbi okoze surgery mmeka ebusega naye wano abantu bagamba bukyaba mulonda tumulabangako naye agenda n'afuna za allowances n'emmotoka n'avuga nnene kati na wano ku local council twetaaga reforms. One wabeerewo okugamba nti waakiri buli myezi 3 tufuneyo kansa eyawaki eyawa kansa yonna ng'etudde. Ekyokubiri ng'akakiiko kabeere mu mwezi fortnightly waakiri emirundi emeka 2 kwegamba mu mwezi emirundi emeka 2 nga katuddeko konna ng'akakiiko okwasesinga emirimu gya departments kubanga departments zo weeziri kakati ebintu ng'ettaka kino kakigendemu katono nzikiriza mu buguzi n'okutunda ettaka LC ojola LC mulimu twagulekera chairman twagulekera secretary oba chairman ne defense abala tewali kibamanyi kigenda mu maaso naye buli transaction obeera mu LC ki namasuba paid wali okozeeko research n'omanya land transactions mu namasuba paid per year per month per year tezimanyiddwa singa okola research mu namasuba paid ojja kwesanga nti buli kyalo kikola land transactions wakati wa 20 n'ekikumi eya naye buli land transaction etwala 10% LC officially ekyo si kyabubbi 10%. Kakati baba batunze mu namasuba pida ekemu egula sentemeka eri mu kawumbi singa mu namasuba pida tufunye mu transactions za acres 4 omwaka. What is 10% of that? Bwe bukadde bena. Kakati bo beefuula nti tewali sente. Izo sente zandibadde zikola ne ku bulungi bwansi. Twandibadde tugamba nti ng'oggyeko sente eziva mu mirimu gyako giri gy'ogambye kooti ekuyise ekuweereze sente banka ekuyise wabeewo surcharge okukola ku mulimu ogwo nga zijja wano ane tumala ntuzigabanya nga council tugamba nti ezijja kwezikyo 40% zigenda ku administration bano okusasulwa obuki obulungi. Kakati singanga osanga beero si chairman abo beje chairman abo ng'azimbye amayumba ne kalinaalina kankuwa ekyokulabirako waliwo omwami abadde akaaba gwe babbako akakaaga gwe babbako miliyoni 600 ku bwamemba bwa parliament mu kibiina ekimu nebwe sikyogere oba kibadde mu mawulire gwe bagamba nti muzeeyi Sale yamuyambye mumumanyi yes eyakaaba ennyo n'agamba nti nali nfa kubeera mu parliament owennansana ekibiina ekimu gwe kyali akula naye ne watabawo n'agoberedde wadde CID ne taba interested ate muzeeyi Sale n'akwata mu busente n'amuwa kati yeesimbyewo ku LC1 yabadde agenda ku ebifaananyi byatambudde ali ku LC1 yategedde nti awo mu kitundu ky'ewamala Katooke poloti ezitambula oba kitegedde kakati bwe kibanga kiriwo ekityo ebintu nga emirimu egya business nga obuguzi okugulana n'obuguzi LC council etule tugambe nga okukola ekintu ng'ekyo n'okuwandika ebbaluwa ng'eyo council etula
ne balaba omutemu ogwo guyingira ne bamanya nti gugenda kwati buli ensonga z'ettaka zonna kansa emala kutuula kansa emala kukola ki kutuula ne baradisi kijja bayamba okugoberera ebintu ebyo buli nsonga z'ettaka zonna oba okugula ebizimbe kansa emala kukola ki kutuula oba ensonga yonna erimu ssente ezisukka mu mitwalo 10 otegedde kanso eneemalanga kutuula n'abantu ne bamanya nti kanso kwolwo bw'oba oyagadde ntogenda nga obeera mu kabanyi n'ogenda n'olaba ebikola ki ebigenda maaso tubanya tituula emirundi ebiri bwe tutakola ekyo ekyokubiri osobola n'okulonda kiri kyewambuza kubanga kikindesebwa ekyo bw'abanga ne chairman alina obunafu naye nga twamuteekako nti ku kakiiko ko tulondereyo era akakiiko ko kabeereko abantu ab'ebibiina ebyaki ebyenjawulo wadde oli w'NRM neeronda ku bali ne obalansinga londa ku bakyala londa ku baki ku bavubuka omanya nti kakati n'ono atalina buteeketeeke buli anayambibwa over time kijja muyambanga abantu bano okumulunga nina ekintu ekirala kendabyeko katono nnyo mwamuka kumbadde njagala otubuulira DF engeri ekyali kindeeta kuba pulezidenti ekyo naye obuzibu ntereza ensonga ezo kati ate nomala nojja ku bubaka ate ekiseera bwe kibayo kiri sifuuse pulezidenti njagala kuweereza ggwanga n'ofaana n'owenna teyafuuka MP naye ayagala kuweereza ggwanga waali nina akasubmission kenjagala ogatta ku nsonga ya Honorable Mukaako banka money lending microfinances zonna ezo financial institutions zitawanya basentebe b'ebyalo ababawandiikira abamaluwa ku bantu abagenda okufunayo zirooni baloan officers tebava mu byalo twandibadde tuddira gavumenti eyongera okuregulating ensonga eno nga ne banka yennyini bwe nkuweereza omutuuze wange n'afuna looni n'asasula wabeewo fee eva ku looni eyo edde ku LC kuba eba yaba identifyingira omuntu ate egende ku akawunti y'LC egende ku akawunti y'LC yes bwe tutuula after 3 months mu quarterly tugambe nti kakati omwezi guno LC eno ekoze ssente bwezi twasindika abantu mu banka ofuna looni bali abantu 50 tulina percentage bweti okuva mu banka bweti sente ezo ziveeyo buli mwezi zikirye ku akawunti y'LC zitunuulirwe tujja kulubanga tulowooleza omutwalo guno naye nga ate ne LC esobola okubanga yedevelopingira sente ezitambuza egitwala mu kiri kyenkugambye buli LC ne bweba yakyalo ekola land transactions naye bano abantu ba banka betusasulira zirooni bo bagaggawala ne bagenda muki naye ng'eno gye bakama ku ground ebitundu bikonziba tubasaba gavumenti etereze ensonga okimanyi nti LC era yeyina obuvunaanyizibwa bw'ekiyito bwa bulungi bwansi ne munno mukabi n'ebintu ebirala okimanyi nti bwe mugamba nti sente zonna LC zeekuŋŋaanyiza 40% zigende ku misaala kuba abantu bano tubakozesa paka kiro naye ate 60% tugigabanye mu nkulaakulana tugigabanye mu munno kati tutuulya Freedom City yokka weetudde nga Freedom City eriko banka eziwere 15 naye bwe tutuuka mu bulungi bwansi eyambadde community weeri tugenda kuwumulamu tudde n'ekitundu ekisembayo program Kingdom Torch tukomawo nammwe ab'amasimu mutubuulire ensonga mugiraba mutya okulonda kubindabinda mweteeseteese mutya nze Munasingo Mary na mirimu tovaawo kitundu kisembayo program Kingdom Torch tugenda kujja gye muli mutubuulire endowooza zammwe ku kulonda kuno okwero siwanu mweteeseteese mutya bantu ki be mulowooza be mwandibadde mukwasa obuyinza obwo obw'entebe bwa ssentebe producer tereka ennamba z'amasimu ku ddakiika 4 mugenda kuba mutandika okuba amasimu muyiseeko ensonga zammwe n'endowooza gye mulina ku kulonda kuno okwero siwanu n'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze obw'ebyalo mwe mulaba nga buli butya lwaki buli munnansi yandisaanye okwenyigira mu kulonda kuno tutereka ennamba z'amasimu producer abantu basobole okuba nga beteekateeka mu kaseera kano twolekera okumaliriza program amuka ku DF yetegese eti okusooka twayise bannamawulire ne Twitter public ne tour guidelines okulaba n'okuwa message ya mobilization okulaba nti buli muntu yenyigira mu kino kyoba tuweerabira tulina abantu baffe kati bwe twasimbawo ba MPs 88 awo gye bali paka Moyo paka wa
abo bennyini kubanga tukikoledde kibeere ku constituency kike wansi ku sub county parishes n'ebyalo okulaba nti by-identifying abateeketeeka abalungi basobola okwesimira naye era tukagambye gye tutasobola kufuna bagondi tukole strategic alliances olaba nga WNRM ye muteeketeeke era ng'ajja kuganyula ekyalo genda mukole akalulu era mukole strategic alliance onoobeera secretary onoobeera vice chairman onoobeera ow'amawulire kiyambe okutereeza emirimu gya LC. DF bweraba nga mu kyalo teyina muteeketeeka asaana bwa ejja kukola ne PFF ejja kukola ne FDC ejja kukola ne NUP kasita olaba nti mu bonna abaliwo oyo muntu ajja kuganyula ekyalo era muteeketeeke bulungi banga ffe tuli party eyabateeketeeke party for quality leadership. Muzenga mwe mululugunya ku bivuyo egibeera mu kulonda ne ku kana akawedde mwe mululugunya tebyatambula bulungi era nakati ku luno musuubira ki nakati twemulugunyiza era twabudde abantu kyetwagala kutuukamu kwe kubeera nti emivuyo egyabadde mu kalulu ka general elections wedde n'egyali mu LC ewangaddeko emyaka 10 n'omusobyo ate gye giba gikomawo titwagala kulaba abantu nga beetema obulabe era byabakama jjukira twamunenyeza nnyo n'akakiiko ke olaba tuddayo mu kalulu nga tukyali emivuyo giri egyali muli teginaba kulisolvinga ffe okolako kyosobodde ekisooka tulina nga 7 abantu baffe bonna bagende okulaba mu kooti etaputa ssemateeka kubanga twaloopa abakwatibwako bonna ku mivuyo egyetobeka mu kalulu akakoze eki akodde amagye ballot staffing ebintu ebyo byonna okukuba abantu ebyamagaali ebyo n'ebirala ebyalimu okulangira obululu obutaliiyo ono n'afuna akalulu olaba mwenaale mwennyininyini afunye obululu obungi ne bamumma ate ne balangirira atakoze eki atabaddeyo so kino kiwonya ffenna naye ekyo nga tukikola kubuulira bano nti bwe munaakola emivuyo bwe gityo ffe tetugenda kukola ki kusirika kyokka at the same time government enteekate ekino ekiriwo ffenna kitutuddeko tulina kukyenyigiramu n'okulaba tukitereereza waki wamu abatulaba akaseera kano kabaddeko amasimu naye ntegeezeddwako abakugu nti amasimu gaffe gafunyeemu engeri y'okutaataagana twetonda kubanga tubadde tubeesunze nnyo okufuna ku ndowooza zammwe olwaleero tekigenda kusoboka abaliwo kaba bakyekerere wamikalwanga akalulu ko mugongo mu kiseera kino kye tulimu kakyetaagisa nnyo naddala ku mutendera gw'erosi olw'okuba nti embeera eriwo nze tusooka ne twebuuza nti budget eweebwa electoral commission obuwumbi 56 okuteekateeka akalulu k'erosi obuwumbi 56 egenda kukola mulimu kikutambuza balondesa kubanga akalulu k'erosi budget yaako ne bweba eyimiriddewo nti ddala kuregulatinga ne bateekawo security ne bamanya nti kaakati essawa ya leero akadde katuuse essawa ziweze 6 mwenna mu layini ne balonda ne bamanya nti gundi yawangudde akalulu k'obwerosi ne bawandiika obululu bwe bamaliriza ne bakwasa ow'omuluka ne byambuka ku district kubanga babiba birina okugenda mu gazeeti ne tumanya nti ekyo kikoze eki kiwedde twandibadde twadvancing ensi yaffe essaawa twandibadde tumaze okumanya baye baani abeesimbye ku erosi akalunga ka ballot box kubanga omuntu ono asimbye mu layini enkya nga agenda sigala ne ssentebe gw'ataawadde omusuubiramu buweereza ki bw'agenda okufuna ewa mukama we oli nze mwannyinaze nali mu kalulu ka NRM akawedde mu primary za parliament naye we nalondera ku kyalo taata wange omuto teyasimba mu layini yange yagenda n'asimba mu layini yowa NRM omuki omulala nensiga nga nebuuza taata gwe mbadde mpeererera n'omwana owange singa kaali ka bokisi sanditegedde ne bw'atannonda tusigala tuseka tusaba LC zikyukemu n'akaseera kakyaliyo tumanye omulamuzi w'ekitibwa byabakama kana akaseera ke tulinayo ennaku ezisigadde asobola okukyusamu ne bagamba tugende ojjukira akaluka yali 2 waliwo okulonda ku LCs naye nga bakugamba londa akaboneroko nga bw'ogenda wali mu bbafu bakugamba tiiki nga wali ente oba ennyumba
twagenda okulanga abantu balonza akalulu kaabwe nga LC yekozeemu omulimu kitegeeza singa baba bakkiriza ne bakola ekyo baba bajjawo enemiti mu kitundu naye muzeeyi wo bwamala akalulu yakugamba ati wamubuuza namugamba taata nze sikuyinaako buki oyina byotandabamu abalala bye bandabamu ekyanyamba nawangulawo nafunawo obululu 68 nziriridde ng'alina 6 naye kakusigalako kuli ku mutima naye yandibadde annyuka yes yandibadde kati essaawa yaleero agamba nti kaŋŋenda mu kyalo kaŋŋende n'omugaati n'essukaali kati ennaku zino neesikamu kubanga nnyina kye nalaba taata kyatambulira lwaki teyampa kaki kalulu tubasaba ba NRM registrars ku byalo yonna mu LCs zonna ze tuyina naddala ffe gye tugenda okutambula mu Greater Mubende tugenda tambula kugombolola ku gombolola okulanga tubuulira abantu baffe ba village registrars mukole omulimu gwammwe nga temusosoddeemu mwagazisa abantu bonna nga mubayita kubanga buli kye tugenda okuleeta ku ground okuviira ddala waggulu mu bakama baffe kirina kuyita mu pipeline toddira wali muti gw'amasannyalaze okuba waya nga zitambula bulungi ate wakati osibewo ekyayi mutuwe bachairman be LC wano nga ba NRM kubanga layini zonna amasannyalaze bwe gajja osobola otuuka mu mayumba gammwe mwanyinaze nga mpunzika ensonga zino akalulu si lutalo gwe ssentebe gwe balonze oba gwe basudde sigala ng'ozze kuweereza bantu mujje tukole omulimu nga gutwala Uganda mu maaso bwe tunaamaliriza akalulu nga kawedde n'osigalamu gwe embeera y'olutalo olwo kisigale ku mutima ne mu buweereza weereza eggwanga Uganda lisobole okugenda mu maaso. Honorable Mukaako tusigaza eddakiika ntono era yakatalekeka akatalekeka kali nti njagala okukubiriza ne bannange bannaffe bano ekyokubeera nti tulonde aba DF tulonde aba NRM nakyo kikulu kubanga tuli mu multi-party dispensation naye ate tusoosowaze era civic education ne voter education. Abantu bagenda tebamanyira kumanya abantu kebali bibuza ate kwa kibatwa voter registers bili abakyala singa obabuuza bamanyi kye bagenda okulonda bamanyi babalondera ki bamanyi lwaki balina okwewandiisa ku voter registers bili ene eya jeno n'eri eyaabwe tewali kunnyonnyola kwonna. Ekyokubiri okunnyonnyola okuli ku biri bye wasookeddekera we bali kutuyiseeyo abantu bategeere obukulu bwabwe balonda bagenda kuzannya buvunaanyizibwa ki. Then waliwo ne debate eno esaana okugenda tuliforminga tutya LC system yaffe etukolere nga bannansi etukolere nga bannannyini nsi kubanga era debate ye bwe tejjira wano ne babbalamu be bagamba tebalina bwe bajja kujja ideas babbalamu bateekwa kulya buulizi nti eggwanga lyogera ligamba liti n'atuula nga wulira kimwokya n'akireeta bakola legislations ezinatukola ki ezinatuyaffe abaddiyefuye part of reforms tetwagala kugamba kuga reforms for the sake twagala reforms nga zirina kye zigenda okuyamba nannyini nsi. Nannyini nsi ye citizen yeggwe omulonzi yeggwe omuntu owa bulijjo. So ndowooza nti omulimu gwa civic education and opening tugyeyambise wadde tulina bannaffe bano abasazeewo kugenda nga balonda abanamawulire balonda abakiba bakuba emiggo aboogera bamukaaku bakalwanga naye era n'ebyo kati gwe mukisa tugende mu bantu tubannyonnyole the state of the nation state of our local government units owulidde state y'ebyalo byaffe. So tetukibeeramu bubeezi just nga mukolo kitunyumire kubanga kiyina omugaso kituyamba okuzimba eggwanga erigudde akaleka. So ffe kyovudde olaba twagambye abantu mugende yonna tufune aba DF kubanga DF eriwo ku buteeketeeke quality leadership naye bwe tutafunye tukole strategic alliances ku lw'obulungi bw'ebyalo byaffe naye n'olw'obulungi bw'akalulu kali akagenda okuddako 231 tuleme kudda mu mivuyo ng'egyakaakati. Tulina ensonga ya national dialogue
tolowooza nti akalulu kano kantuyambe nnyo buli kyalo okuba nti kiwa eddoboozi lyali lwaki tulina okwo lwaki nze owa green nina okwogera n'owa yero lwaki owa yero alina okwogera n'owa red lwaki tulina okugjawo embeera temulina kye mutugamba lwaki omuvubuka alina okukolagana n'ow'emyaka egy'ekitema n'omukadde lwaki omukyala tulina okumusitula abeere properly emancipated so si kumukozesanga gondi nga bakuyita owabakyala naye nga tolina namulamwa. Mwami Mukaku muzenga mwogera ku National Dialogue okuva Democratic Front lwe yatandika kiki ekikyalemesezza kati kiki ekyalemesezza enjogerezeganya nga tetunnaziraba singa oze ebintu ebimu bijja mu ngeri omukulu ono ateesezza bulungi today nange byenteeseza naawe bwedda byogaiding obuzibu obusooka buli mu bakulembeze ate obuzibu obusooka buli mu balina obweki obuyinza ekibatawaanya wamma kiikino mwami Mukaku ayagala kuyisaako President Museveni yakwata political parties nga bwolaba DF National Peasant Party bona Lusania NUP umwe buli obubiina DP President Museveni n'abufuula side chick bwe n'abupangisiza ebbali ebibiina byomenye ebyo byoyisa obubiina nkimenyeewo si bubiina ebibiina busaidi chick bwa NRM buli eno President Museveni yabapangisiza emizigo kati bwabayita okutuula n'omukyalo ow'omumaka bati okujja mu kamera kaakati ekibalemesa bajja ne basangayo omukyala gwe batakwatagana naye nga bwolaba PFF ne NUP kati NUP olw'okuba nti eyina okusalawo kwesalawo nga tekuyamba bano kibaluma lwaki nti olw'okuba nti be bangi ng'aba opposition ne balonda leader of opposition baagaana okujja okuteesa naye ng'ate balina bo we bafunira kati bano banoonya we bafunira okutuula nabali abafuna nga tebasobola kukola ki kutuulawo ate nga ono President Museveni bano be yawasiza n'abapangisiza emizigo tebaagala kutuula wali mu lujjudde bagamba banaatulaba batya nga te naffe tulina gye tuliira eddala kituufu President Museveni yavujjirira n'okupangawo ebigo ebibiina bano abavujjirira akanyiriro ke bayina tekayinza kubeera kaabwe bokka aba DF ngamba bano abakyala baabebbali abali mu mizigo gye yabapangisiza okulaga embeera nti ayina omukyalo omu naye ng'ekituufu nabana abebbali babe it's okay kanyumirwe bwati kanyumirwe bwati mwenyinaze kusirikira aleka mbeeko kyenziramu nyumirwa bwotyo kubanga bwotyo bwokyagadde wambiraba tebiri no mubeera alemboka biri neeno mu opposition kyebayita simia musiige kakati bwe bumala omusiigo okole byoyagala naye kaba katuufu kale hona alipogenda mu maaso era nze nkulekera space yo opoyogedde basaidi kiiko bakiki naye ekyo accusation yo nene naye ekyo kyekisinga okuba ekikulu bw'onoobanga ofuuse singa ofuuse ssentebe let me assure nti obwomu kubayinza okufuuka basentebe oba bandyagadde oba wali ki wali ogoberera ojja kubeera waabo bokka ab'ekibiina kyo mbeera wa bonna obuweereza bugenda waani gwe muna okinterpretinga nti gwe obukulembeze bwo bw'oba oweereza n'abalala bafuuse ba side kick ebyo bibyo naye ffe abaagala okukola eggwanga erigudde akaleka obuvunaanyizibwa butubeerako ffenna we tuba tukoze eki tugenze ekyokubiri nti ate ebyo byoyogerako ku National Dialogue gye twogerako kati tuli mu katuubagiro ka ogadde amawulire civic space oginarowinze democratic space oginarowinze abantu bakubwa emiggo n'ab'NRM bakubwa emiggo mu bululu bwabwe abantu bagala Buganda erina byeyagala abakulu b'amadiini nabo bayisibwa bubi obululu nga bwe bwali kuno omuvuyo gwalimu ensi bagitwala omuntu ava mu magye najja eno nakuba emiggo nti agikubira mu linnya ly'okulwanyisa corruption
ne yeewana obuvunanyizibwa bw'atalina n'atugana okuga Museveni bimulemye Museveni alonda kuba president national dialogue gye twogerako ngazi okusinga kiri ekya politicking side kick na kino eyo bannayuganda kababe abo bannayuganda botwala babali corrupt mu bikunsu byabwe munamwe bali bayina ebintu bye baagala byogerwe baba bannamawulire bayina ebintu bye baagala byogerwe tumalirize dakika tusigaze biche ebikyalemeseza national dialogue ebiremeseza national dialogue of course onagambye ndi mbadde nkiisa kuli obapolisi kiisiza kuli kubanga naye bwaze kyagambye bw'obeera ng'olina omuntu omukulembeze nga mu kifo ky'obuweereza n'okukola eggwanga eriguddaagaleka alowoleza mu kukola busaidi kiiki ekizibu kiri ku bukulembeze wamma bano leka maliyo ojja kudda ate walina kuwadde luli akadde kiri ku bukulembeze bw'eggwanga bwe tugamba nti twogere ku nsonga enkulu ez'okuba ye yenyini tali weri naye ate nekirala naffe ab'opposition temuli willing kwogera naye si kubeera willing kyokka era tugenda mu trivialities nga luli bwolaba twagamba tureforminge tugende mu kalulu nga olubi tureformings electoral constitution and other laws bali abo bebaliko ne bagolola amasuuti ate bavuddeyo nga bebakaaba kankubuulire ekiremesa bano balya ssente za nnamukadde nakyeyombekeddewo ku kyalo naye bw'abayita okuzinira mu ddiro ku mbaga tebaagala basigala mu butebe tebaagala kulabika eri nti balina okukkaanya okwawamu olw'ensonga kati ffe okimanyi nga DF twagamba we are now a parliamentary party luli kye tubadde tugamba twagala kubeera mu iPod oli ate mu iPod tujeyamisenga forum era batugamba abo tebasaanidde kakati gw'ogamba bali boyogerako gamba nti gundi yagaana omwana omu bw'aba alina kyayonoonye famire eyo naye bateyonoonye kale program bwete bwetambudde twebaza abakulu bano okutufisizayo akadde n'ensonga ya eros ndowooza tugitegedde bulungi ababadde bagoberera nyongera okwetondera abakubi b'amasimu mwenna abazze bagoberera ensonga nga mwanaayo ndowooza zammwe amasimu tegasobose olwaleero next time better musibe bulungi mwera